buliro wesibe bwesibi seat belt gwe munango omulabi wange omwagalwa tutandike akawungezi kona ko olwaleero Outer King VJs Productions nga bagamba banafa Ente Productions balesa akatandika Ente Productions beba kutusizaako beba kulidde olukwe luno olugenda okumalako ekiwubaalo nga bagamba ke baleese bakayita Boss Lady Boss Lady etutandise kakati we tutandikidde mu maka agamu owaye yangu wanja kwebaka hawanaya abasinga bamuyitira Nabboneto Musubwa ngaze ne Faizo Mbirago Kamasu owaye yangu atogire Jackie Joy Kantono owaye yangu okwala obuliri njaku bannange byo freaking ye mutesi ketugenda okwekanya nseko buseko ate ng'oseka bw'oyiga nga tukatandika nyongero kawereza mugada wange Andrew all the way from Denmark oli watabu nnyo blaza mukama akwe byonna bye weetaaga mu nsi eno ne naawe nkwatira ko wali lusate ya kukuba nja kukuba olutolo ulira omukyala uyambe ndi ku TikTok omanyira bannange yangu otomalira budde nze otulo twange ntubala bubazi mbayina okuzuka baisa 11 yanguwa You are so useful. Olia wenoli atoina makuru. Tosobola dokwala obuline bunyirira. Bulijo bannange mukazi ya aduma wano bude kiro makagego. Bannange tandika butandika. Have you forgot? Owaye toina kye werabide. Annange wakati ki. Toina kye werabide. Kireka kusitula. Yanguwa oyaga kunsula. Why do I have yangu wani nakujukiza bujukizo kunsitulanga ko kuteka kubuliri gira ya yangu atebera bera gentleman sibi yakunkubira obukubizi amusiri gwe tebasindika bwe batyonze siri nkutiya ya gundi siri kuti ati munibade nkonge you asking ombuza ombuza chokoze bana eba ansonyewe come to bed yangu awebake manina tomechidirira yangu isawo lutwe Manina saga ya kusoba kusonoka. Etandika butandika. You uncomfortable. Ate obo uliranga togira gendo sule wansi. To the toilet. Obo gendo sule mukayigo mu toilet. Manina. Mukazi ya adumira. Boss Lady. Etandika butandika. Kamasu. Arabika yafumbirwa. Kamasu wamwe. Arabika yafumbirwa. Kakati kumacha. Ngambanga ku 12 awo. Ulira obuwomi bwotulo. Ulira obuwomi bwotulo. Nayiba nange kumacha. Ta 12 otulo etuwomera. Kamasu yakandi wanange. Ulira obuwomi. Ulira obuwomi bwotulo. Nayiba nange. Naye kikazigwe. Kikazigwe. Naye owa. Bika ekimwa kino. Bade wajito kumbe obuomi nekidamu kintu kujja kusike bitamatama bino etandika utandika ekibonidde mbade obuomi bwotulo niba nange naye awulisi kitukuye gachi njechi naye ntegede nati sukuma wansi mukama katonda yo Madagasika ngude ntya kiroto kyecho naye kaza kumbe gwe kamasu jango labe kyembadde yabuza ntuzete wansi kumbe bamusukumye gwe kamasu gwe kikamasu banange awulira banange naye fulade batse kamasu wanje how come ikijja kityo kubanga ndi wansi nga goli waggulu gwabugula I don't know asimanyi nange tomanyi mbuziza kijja kityo kubanga goli waggulu nga nze ndi wansi no nti munezi manyi nja kukwata kamasu nkuwalule nkutekule wansi kukubira obukubizi mbulira natusete wansi kumbe kamasu asekera mu kikonde owayimbadde ne basenganira mukulota ng'olota otya kumbe yachakataki no chigude kamasu nechizula nti gwansindise wansi oba nechizula nti nindako simanye wado wado sinika zolo kusekerera mukama wange nechizula ati wado sinika sisobola kubira man help me yangu onse tuloze waggulu yitawo niba nake
omwesuulira nga tolina omuza waggulu najja yasinzira You're stepping oninya kwogereke easy. oli kasiru Be your last time. ate gubeera omulundi gwe gusemba okumfyotola mani akumenyera ku ggulu yaŋŋonzize ku buliri kakati omala omusula nsi n'omuzaagula olina omumasajinga boss lady nabbonne And now yuuyo kati kimala go and get me genda onfunye kacyayi nyweko kimala have breakfast. kumakya yanguwa breakfast in bed naye wanange naye okola kyeyo okola ki Stand up and make. yanguwa bannange ogenda otete kyayi kale ŋŋenda Come and kinnayuganda olina omubika gira bika eri wali wonna sagala kayoka kumakya kumpitamu kubikemu eno ali ekugonyo awo that is enough, you can go. Boss lady yakola saida zena zimuka yuyo hawanaya nabbone kati naye awuli ekintu kino kimutamye naye bannange oba maleka ye Kamatsu paiso birago ligiro ne muzi nenga nagamba buno okutusibwako banaffe aba Affordable Agencies so nga totekedwa kubanga subscribinga YouTube channel yaffe unawo bokikanyiza nagamba kasigala copies zaffe bulambalamba tokkirizibwa wadde downloadinga pozo okulabira ku YouTube kyekyoka kyokkirizibwa okukola kyekyoka okulayikinga kikulu. Where is he up? Yitwa kikalude ya akalenzi kano yakawasa n'akaleta niwananga akantu ako kumbe katuuse lese chai chai wa boss lady woli n'okumu inda kumaluka aliwa nafe njala kumbe oli alozaako ku chai alozezako ku chai gwofumi agenda kijjamu omusera agenda kijjamu omusera kino kiri wano enjana ennuma What took you? Kije kikulwisizayo gwe kantu gwe leta ndabe manina As if you've traveled to Nigeria. olinga ovaga omugule Nigeria Lagos How was kirabo ati munembade ne mufumbo oyagala nnyo nga alima katangawuzi How long do you kikutwalira bbanga ky'okutubeera nga ofumba chai yasise ekikopo kimu ekya chai daba tayokya namu ati munaye nga womanya amasannyalazi gage It doesn't look hot daba nekyai tayokya nakwokya kirabo olwo to eat. bannange Hurry. genda ondeetere ekyokuliirako escort keberaawo olaba wasuzeku kakubusi oleete nywereko kubanga neyeetereeza kacyayi ebabeera nga baku Yesu mukama Yesu Nazaleesi omunazaleesi w'emagulu Mongolia gwe Kamasu biki bino kumalaba abinywedde temugwa kutu alya n'ayomba naye ampisi wali owulidde kasanyunga bale Kamasu wangi naye lwaza Sugar in my tea. yangwa waneeno I know you did not attend school. simanyi kale tewasoma kiri awo kigenze wala English. naye tosobola kubeera nga tosobola kwawula sukaali na munnyo kiki kyotadde mu kyayi anti nze ndabyeko esi You illiterate. nekigamba muno yakitegeeza sukaali You answer me. tosobola kunziramu nfa pulira olubuto lu Wrong with obadde ki yerwaziza Yeah? nfa vaayo nfa Kamasu Scaring me. Kamasu nawe ate akantu kakagala What's wrong? kiki ekikutuzeeko wataye baby kadadi kange Mugalu. kamugaluka Kamasu Mugalu, please talk. bambi kumbe Help you. yasekera mu kikonde bwakyuka eri gwe obadde ki kiki Tell me what's hurting. mbuulira buzibu kiki ekikutuuseeko munnange Didn't you? kiki nga toyogera tewalidde ndeka kumbe mugalu No. waaye bannange You told. ogerako nange bannange ogera n'asituka akantu kakagala kali wano teka lindako Where does wenkwatako wano mbirizi nkalu kiki wado seeyo kyogobedde akwata ku lubuto kati mutwe gwe guluma what's hurting kiki ekikuluma bannange ku mutwe ndeka here? ne wano omutwe mpulira gulumira eno mu lubuto omutwe gulumira mu lubuto kiki I feel dizzy. mpulira kamunguluze kanzonzo. Can you walk? No, osobola otambula nti mean sisobola can't walk? osobola kutambula kati mali njagala ogende mu ddwaliro tosobola kumalako kutambula Check. tuyita ambulensi
Did you mention money? Ogambyeko ku kya ssente kati nga ngendesa bigere oba? To work. Mbanya nkwe ka ssente ogende ofune gune. Njasobola. Before you have some tea. Nyasooka ofune ka chai. Chai nedda. Amanye ebirimu. Tony has Nywa kwono wange gw'oleese. Nvaako. Oyo saagala. It's okay. Let me Kale. some cash and Olayika oli mulwadde nnyo munene appetite tolina kanfune ka ssente. Ogende mu ddwaliro. Mugalu. You mean Na. will not be enough? Kyogamba emitwalo ebiri tegisobola. Akubbira tegisobola malako ku Business. obulwadde bunnuma kamunguluze olubuto luli eno mu mutwe kati weewunya abasawo bagenda lujjayo batya mu mutwe olubuto 50. kale Make sure you go. kale kankuwa 5 naye kakasa nti basooka kukebera bamanye lwaki olubuto lwaze mu mutwe njagenda laba ndisamu maanyi omulwadde Are you sure? ndisamu maanyi jasa okutambula obutamuzi wano kyoka mukusoka jasobola kyoka mukusoka yagambye tasaada tambula ne bazimuwa Walk. okakasa onoomalako n'akakebera ompe ekikupuli it is for today. Can give you Owayisereza leero nzanyinza okuwa enfu really sick. bagiyita boss lady era ng'etandika butandika n'agamba esifuka mu King VJs Productions ko 0701 n'era 09 09 Go to the mwendemu condition worsens. nze mukama yabampanga kirabo oba mmwe yawanze oba nze bwe yamammwe simanyi naye nga kutya stress najja kigoba just beera ng'osubscribing osirike bumala okusubscribinga saakingako ku bazanyi baffe bano balina channels olumu ku YouTube kuno era ng'osobola okubeera ng'oba followinga mu ngeri emu oba ey'enjawulo Kamaso official Kalefu official n'abazanyi baffe ab'enjawulo kati bw'atuuka ebweru kikazi kino bannange kimpadde ekizike Do I get bannange sick? lwaki buli kalenzi kenfuna kambonyaabonya Love you. kali akasooka ebyaddungu kaali tekasobola kano kasobola naye ate kalwalalwala nnyo bosi lady kati nga tusooka tuvayo tuli ku kazinga siwerabira tuli kazinga kayitibwa Nabbone Island kasangibwa Mukono kakati ku mwalo eno waliwo akabuubu kaakano akabuubu Fiona Nisha ogamba otya babiri Emorini ogamba otya mulongo webale kulaba waliwo Bruce Douglas Masaka owekanya nnyo Fiona Kawanda mwana muwala oyo ogamba kati akabuubu akali wano kumbe omuyaye atuuse talalatata jangu mpa akagumya nyabula jangu newera akagumya nze obudamu nendi wano nkulinze jangu kama wange ye Kamasu yolira wano Kamasu alinayo akabuubu akalala owaye just mbadde nyanyangu enkusange naye nga bolowooza liri ekkazi liviikako ekikazi tekiviikako okigamba kino onoonya obubadde obukiddukako nga tekikuva nze banaye naawe oyogera ku ekyo ekikazi mwana kifatiso kyantama n'okutta mwana Kinabbone kyolaba ekyo kyambwa I don't care about owaye nze sifa ku Kinabbone kyo naawe gwamanyi anti kakati munaye gwe njagala nga bwomanyi tofulaawo omukwano ngwetika n'engujja eri nenguleta tonjiwaako no I know. tonjiira Every time. nkimanyi munange nilwakuba buli seera buli kasaawa obeera eyo anti munaye mba nina obeerayo nenfuna amajja nengaleeta eno netukakola kire netugamanga alina akabuubu ebintu ebinyiriza ddala mukyala we yamuwatsa kakati munaye olwayiro ku kyemulimbye nimboza simuboyeemu ekizike kikyo wanje kikyo Is this njagala all? kyogala kyange wano ku kazinga abaana b'abavubi okufuna ekizike ayayayayayaya oba bamaze okutunula mu musiiringi mmeka ate ono akamuleetedde katatunulako wadde musiiringi kati ng'amugamba akawungezi k'olunaku olwaleero njagala okwate ekkubo nkusange wano ku saa 11 ey'olweggulo 11 Island. anti okimanya ekinaala kisimbula 11 kitundu nti ye The ku 11 njagala nkusange wano tudduke tulinye ekinaala tuve ku kazinga kano nti kale bakola ddiiru Going to steal from her? ŋŋenda kufuna engeri enkapu gye nkibbamu ssente ekikazi ekyo money from okakasa just go to bwe kiba bwe kityo genda obba akajja tugende bebbi nze mbikooye because yonna gy'onontwala nze sifuddeyo tebavangako kazinga kano genda Kampala my dream. naye baagala kano bako genda Kampala It's okay. gwe weesirikire nze ngenda mubbako amajja gonna tulumbe kati ng'akomawo bamuwadde zika agenda mu ddwaliro yagenza gatosaada otambula kati ngadda amaka ge gano ye Nabbone bambi yali yakikuba yali yakiggala
tovola mbagamba mukole nnyo ensimbi. Mukole ensimbi. Firimu eno ogiraba bw'oyiga. Ebiseera ebisinga ebintu by'obufumbo tebitera kubeera byangu. Wabula olumu binyuma munnange ng'akasente weekali. Naddala ng'osanze munno. Mbeera simbi nnyo. Kaakati mukolo ngadda. Kiriwo oba. Kati mba nina okwe erinda. Okwongera okulwalawo. Kati badde kaki. Yeebase. Ate munnange yalwadde. Kumbe nakyala wuunajja. Nabbone. Hawanaya original nemuzi. Facebook searchinga followinga. Kati Mugalu. Gwe banaye kamuga. Mama nze ndi bubi. Kiri bubi. Mpulira lo. Bana kiki? Medication. Tokenza kufuna ddagala. Ndeka. Nedda. Isn't the doctor? Omusawo taliyo. Nedda. Iye. Otuseyo mu ddwaliro. Nedda. Kati otegera dada omusawo taliyo nga totuse mu ddwaliro. This condition. Bannange laba embeera gy'olimu. Nfa ye Kamatsu gwe ofa asooke ndabe. You have to be like him. Oteekeddwa okubeera ng'omusajja munnange leka kulwala nga mukazi ate. Kiri bubi ntaawo kiki The temperature is kyokka temperature yo sigamba mbu oba oyokya nnyo ekiri awo. Jjukira abadde eri ku nnyanja anti kwegabeera wano lawo batewookya. Kumba mukwase no mu Even here. ne wano wonna wookya. Namu ateekeddwa okuba nga wabuguma. but why do Naye ate lwaki olinga yalwadde wiiki namba? Anange olwala sickness should spare you? at least wandibadde weerigira. Oli kati niinya kyokka mbu obulwadde bukwata mu ggwe. Kati ddala gwe obulwadde bukuluma muwa. Nvuma banaye si kuvuma naye bw'akyuka eno oli n'alwala buto. You should do N'alwala buto nfa. to Sunday. Kakati omanyi You an iPhone. ntegedde ngenda kukulirayo ka iPhone ku Sunday. From now. Kiki toyagala iPhone? Nyaya kukulirayo ka iPhone munnange. Oli alina pulani yayagala kudduka wano leero. Mugalu. Kiki? Nayiya akamanyi kagala nnyo ebyamajja kumbe. N'alwala neera. I give you some money Kakati omanyi ngenda kuba ku ssente. and then Wegamba tugezeko genda shoppinga. Olaba otya? today. Leero What? wangi And then ogenda kumpa leero nti ye. Ogenda kumpa kasente leero ngenda kuwa ku ssente akubbira tugenda shopping. Ate ng'ovudde ne kwekyo endala ozitereke wangi area. ye gwe genda weetegeke tugende. Kati ate laba Nabbone bw'ajja akabala. Laba Nabbone ne bw'ajja ayiiya n'amugamba munaaye ngenda kuwa kasente tugende tukole ki tushoppinge. Okyalaba boss lady era nga osinziira ku channel manyikiddwa nga Uganda ni movies enjogerere. Akazinga keeko yo Uganda Pearl of Africa. Yo mukama yatugemulira n'atuwa. Lwakuba munnange abalina ensimbi oba abali mu buyinza bino bo tebabiraba mu makulu. Tebabirabawo oba mulina ennyanja oba mulina ebibira. Oba bisaawula ne bakola bye baagala. Tebaagala mmanya. Kati akabubu bakagambye saa 11 oyanguwako. Yaŋŋambye wano saa 11. Agamba atya? Black Cafe we bali kwekkaanya waliwo omwana muwala Shilati Marion Nandawula esauda ogamba otya so nga tezibwe naliisa mwana mulenzi amanyiddwa nga Addis Daya ogamba otya we bali kekkaanyiza outside Botswana oli w'amaanyi nnyo. Waliwo Dickson obulabira Dubai mwana mulenzi oyo Felix Adija Mpaji ogaseko ne Aine Mbabazi Grace Rafilavu ogamba otya kakati yajja ekinaala kikino kituuse kiba kigenda kuvaawo mu dakiika nga 3 nga kivuddewo ku kazinga kano kyokka ate olulenzi talulaba. Obulamu bw'okumaze ebiseera ebisinga buwooma nga tolina miwunyo n'owulira ku mazzi bwe gakuba n'owulira kwegamba kumbe omuyeeye yabazze ze sente bazimuwadde naye oli azikuwa ng'olina omutwala omukyakaze azikuwa ate nga alina kugenda avimbemu naawe
leka nkoyire kutuzi chakatake okitegera yasinisa kumbe oli bimunyiiza Kamasu jangu kwateko sagala ombeeri wala jangu kiki onesikako Kamasu linda kutwegala kwata nako simanyi nkuswaza tuze wano kudigida musane zange nazikwata tuchakale oli awe alisecho My love. nedda munaye mukwano ompise nabbone kyatandika kitya nedda nkugambye mukwano gwe ompise otya banange kantu gwolidde sente zange nyingi nkulabiridde nakujja mu kyalo nga wena n'empewo ng'ekufuwa nga kibuyaga ava eri n'afuwa genda akikwata nti olina akawala akalala genda akizuula nti olina akawala akalala Kamasu akube nedda kakana munange bannange nkiddamu n'ekizuula nti olina akabuubu akalala ku kizinga kuno nja kakwata mbaziike mita 10 okuka wansi nja baziika futi 10 nfudde kyokolwedde akalina omanye okwogerera ku poliisi kennakizuula nja kuziika nze nkubuulira kumba akabuubu kali wano wekapoliseza bangambye saa 11 kati oli mwana muwala nabbone akazinga kano lwaki bakata nabbone ng'ate naye nabbone akazinga kaali ka kitaawe kansikirano kyovola kuno enanyini buyinza n'amaka yasinga kama kati nga tuyita waki aleka ajje nkulage yangu waneno abali kuno ku kizinga bonna balinga abakozi baabwe pitaako ayitire ddala uno gwe kawala gwe kabubu kana akazinga bakayita batya nabbone tompitisa linnya lyange bwote mugundi gamba akazinga kaba nabbone family ya nabbone kalaba olutwe tolaba bulungi lwaki otaddeko obuwaani bugyeko bannange omuntu nabugula 15 bugyeko yangu wabusule wali mukazi ye bosi kuno kati abavubi nga bwobamanyi ne beeyokya amazzi buubwo mama yangu banekakana munange bebi kakana nedda kenakwata n'akabuubu akalala kalinga kano nedda leka nkunnyonnyole kano nkayisenga example wenakukwata n'akabuubu akalala kalinga kano jako obusawo kubanga njagala mulage nga obusawo tebuliiko kenakwata n'akawala mu ggalu Kamasu kenakwata n'akabuubu ku kizinga kuno nga kakwagala nja kakwata mu bulago bwenti n'akakwata kumbe kakuteka ddala nja kakwata nkatuge bwemala okatuga tuga mwana w'abaana leka nkulage Kamasu kakwata kasukume mazzi nja kasukuma nza akubbira kyokka kasukumye ne kanywayo tampeko 2-3 nnya twala tugende ne kawuuta omuvubi yali okumpimpi kwe kujja soka tasowaayi sokoje obadde otya kati bamane bosi mani twala eri olutwe manina oli eno oli mukunaaba amaato gange wagaleka eri tegaliko wadde gundi abavubi bakuno bona kumpi ababanja yenna bonne anyiiza olwo eyo mbadde nkulaga nga iggi for example naye kenakwata ebyalaali njabba kasuka mwembi mu mazzi tuli ku kazinga akayitibwa nabbone ka famire y'aba nabbone bakola oyigamu ki mu firimu eno olina okunkyakaza eri ebadde iggi kyokka akabuubu kalinze Kamasu bagende ekinala kirina kuno eddakiika 3 okubanga kigira owulira otya wano kawe omunaye kalungi tolina mwenyirizaako wadde okwefuna excuse yonna yamwadde sente kati waali mugezi sente teyabbye enzibe kasita mpadde sente mukyakazizaamu anoonya ngeri gyaddukamu amuge agenda noonya akabuubu gye bakasudde mu mazzi akazinga kano kati akabuubu kaakano ajjajjajjajja ataawa baali bakusuddeyoko mu ngoye ez'ogenderamu e Kampala nga gwe mudduka ate yakusudde ate ng'akirese ng'ekyokulabirako kati imagine singa yadde akitegedde nti be bano abeeyagala abakazi balina ttagali naye nga nagaa ku 0701 neera 0909 ebeera yakwegata mu WhatsApp group terina kirala kale ali wano yeebuuza owaye kazanyo kiko yagala tuzanye wajago nkwekule ono alinga cyanki simanyi cwanki limo kyo sitayiro bannange osiimye tuzanye akazanyo kati ntegedde onjagala munaye Kamasu kumbe Kamasu awulira kigwa mu bulago mpulira
kakati njagala obala okuva kwe mpaka ku 10 to 10. oba mpaka kale ku 10. Okay, 10 awo si wabi naye 10 bado yogedde nyingi anti mune njagala balero nkwata amaaso obanga sibeko gakwateko bulungi ganyweze mbale tandike bala tandika 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jangu kwekule gwe kamasu mane yane mie bane simanyi wawo oli naye mjanguze buno buzanyo sibutegeera akazinga kwe tuli kamaso beda anonya plani eyuza sente bazimuwadde ngajja kiri akirese kibala kikazi nekikubeerako kati akabubu kali eno kemponye luno bangendewa kanginefune byakasente ninye kata bantu ge akubira nedda kumbe kamaso atuuse kamaso aze owaye mukwano toddamu kumpita mukwano toddamu nange naye eri wakinabona kyoze temumanyira mwagala kunzita noŋŋamba mbuno kali akafu kaffe tukabeeramu babiri kyokali n'okaletamu ekikazi ky'omujja mukunumba mudalimba neŋŋamba nengenda nempakinga engoye zange mazima nenda nezimu nenzigaba noŋŋamba saa 10 nakeddewo saa 10 ozoddu ozungana kikazi kyo weyakunzisa nange tobaako kyoyogera kamasu sirika omanye amazzi mekagama ekidita mmekeza amazzi enywedde nga munsudde mazzi toyogera togeza kati waliwo anoonya bbaawe bwe mujje wano abavubi bakuno bonna bakolera ye mujje ye yasikira akazinga nze nabagamba ebiseera ebisinga bw'oba olina obuyinza bukozese bulungi nabbo naalina obuyinza naye mwe mumaze ebbanga ddene nga muneekweka si babanja ani agaye nti twali twekweka temusobola kuneekwekako nze ekyo mukimanye owa ekitegeeza kyekyo leka naye mukazi gwe temunkambuwalya temumbogolera oba omanyi nti nno mumpe sente zange nedda mukazi gwe sente zo tukoye siya omuntu aba yakavuga ye eryato naku 2 ng'oli mubanja banaye temumpogolera temunzira musaabagana tujja kuddamu boosi gimuwonyedde ye nabbone obuyinza abukozesa bubi ebiseera ebisinga nze nabagamba obeera n'obuyinza bannange bukozese bulungi ofunemu ekyamagezi ne bw'okozesa bawenga emirembe ab'okozesa bw'obawa emirembe ojja kulaba ng'obulamu bukwanguyira emirimu egibeera kazinga gyegyo ebyennyanja ebingi bibangako emirimu egibaako tegiba mirala kusindika maato kubajja kukanika maato kukanika yingini bw'omanyi okuvuba munnanga ate oba ojja kwanguyira ekizinga so nga ate kigambibwa bw'obanga kwegamba gwe mukusuna adunguza abana olimmo kizinga kyesonyiwe bakubbika mu mazzi akubbira gwe kino sokojje jangu owaintresi bampita kabanda jangu tombulire bakuyita jangu wano owaingenda kujampulira esokuyogire mpolampola ndindako simanyi wanywedde bannange maze ebbanga ddene nga nkunoonya tusasula sente zaalyato jangu ojje wano mpe sente zange bannange tompita linnya ekyo kinyiza mpa sente naye ntakambye sente mbakali kuzitwala ali kwesabula avaku nze temumanyi nanyiza okuva obwekya ekyo nkimanyi kuba always gobeera munyiivu ono gwabajja yatamide kiri wano yasooka neyebuuza naye lwaki abavubi bano bamanyidde olwaleero kamasu ye yasoose okuntolokako ati batandise okubeera nga bamanyiira olw'okuba ndi mukazi tebakyasobola kuleeta sente z'amaato abamukena olumuvuba nga bamulinyisa ekinala nga bamusomosa bamutwala e Kampala naye kamala onoonya kamasu gwe kamasu oli ludawa amunoonya nga anoonya empiso kati alinga anoonya empiso akazinga nga kafunze nga nanyini kazinga yakunoonya
oddukira wa oyinza kuddukira wa jangu nemba ne Kamasu nange mpola nakakwegayira emirundi emeka munnange mbadde nkusaba nange nkoye golaba wano nanti kakati oluza tuyinza kudduka kuddawa nange simanyi nempuliriza oba tunekweka mu mipiira gy'eryato sifuddeeyo eryato libeera n'emipiira sifuddeeyo ne tugenda va kazinga kano ate oli buli kinaala ekifuluma aba alina okyaza bw'abanga akubanja tosobola va kazinga kano kati nga bo bajja mu bagenda wuuno atambula nga nswera naye bannange nenkwata Kamasu Mukama Katonda n'onkwasa Kamasu n'omumpa mu mikono gyange ebiri bwe giti ayayayaya simanyi ng'egye ngenda kwebaza Mukama kubanga ojja kuba onkoledde ekiriyo ojja kuba onkoledde ekiriyo akalinzaako nga nkajje wala kubbira naye ne kasalawo kanziruke bannange nenkakwata bannange eyakatwaliwo omuvubi yali yakajja nga tamumanyi nnyo mukazi gwe kikyate kikimuna gwe wandibadde mugezi neesonyiwa wangi towulira musiru bannange kiki kyenkoze olwo beerawo nkulage kyokoze nabbonne awo aba ataamye waliwo abadduka nga giwunye enamusanga etuuse ku nnyoge jangu tujja genda okutuwa komenti kikulu okusubscribing amaanyi ne batuukira wano ekinaala kigenze bagayadde obwedda bali mukati olaba bannange nabbone natukata agenda tufinya mujje bannange bayitaita ku kinala kiba tekyasobola kujja ebanga train bannange omuntu asiranidde kazinga k'omukazi kyokka ate omukazi buli kasonda kakazinga kana akamanyi abavubi bonna bakolera ye abalonzi bamukene n'abamupima bonna bakolera ye lazima bajja kafuna wuuyo atambula nga nswera alinga ali mochu ng'atuuka naye bannange oba nakakyokera emirundi emeka wabula banaye Kamasu bw'oba nga okimanyi ompulira vaayo simanyi lwaki oyagala okunkabya babano nyanange tuyingire emiti tulinde olwenkya ate kinala ebiseera ebisinga kimala ennaku 3 nga tekinadda naye nessaawa obusaawa emu gye bagenda omala kazinga kano abajja bafuna yiiya Kamasu gwe wange yiiya njiya eki sina kyengenda yiiya bannange sina kyenjiya nange byampeddeko da kumbe sina we wangi omuwulira buwulizi newennyamira aze ebyo budda byenkugamba wuuyo atambula nga kyana kyatulera temudduka temugeza temuseguka jangu awo full stop paddle pause atuse emikono ku mutwe abanga ine mundu emikono ku mutwe mbaga wansi simanyi bati temukyakola wagulu temuwulira mukwe Kamasu kana akawala akabubu tukaita tutya kana akatalina ne kaita tukaita tutya wulira Kamasu ne zivaako kali akabubu akagalera buli jaka wanambuke kasinga ku kizinga kuno tukuita tutya luyi luyi tumuyita tutya tusobola kunzira mugwe Kamasu tumuyita tutya akyo yagala okunkabya isana zange zonna zengu owaye kimala ompisa erinnya Nabbone ompisa erinnya njaddi kuyita neera nkyasobola oli kuyita Nabbone zikyakutya tetukutya kali kawagira edi mabega wa Kamasu tetukutya bannange ngombonyeza nze nkufumbira nze nkwoleza ennyumba nenongoza ninga ali mugundi kwegamba ozawa owebango botamuwemukira nja kuja mugalu bannange oyagala nakunkuba nja kukwongera labano yakuwa bannange mugalu linga nkubya oluyi bannange mpulidde bubi kyogamba ngamba ndi nondabye obubitongo bye luyinja kwongera yakuja kuba kubye enkyaliwo kano ke kabubu kenjagala kandi ku mutima toddamu n'okuneesembereza wadde sikwagala ngako wadde olutwa luno oluva nayo manina bannange webbango Kamasu bati badde okomawo yamutunuzanga engege gye bajjemu ebyenda tagali bwetyo bwekola Nabbone yakanda kwekyacana ng'omulenzi bamutute ne batugamba obulamu singa osirika busirisi n'obuleka ne bukuvuga ojja bunyumirwa
ojja kuyiga engeri y'okunyumirwa obulamu. Badde bagita escape from Nabbone. Oba osobola ogiyita boss lady. Bagiyita boss lady kutoka from director Geoffrey King, Outer King VJ's Productions, producer wako producer Musura Rodrigo. Ziwa Posh n'abasigadde ne bakagatagata. Bannange ofunamu kyakuyiga kigo omulabi bwa sinema. Ebiseera ebisinga bw'obanga oli mutagali n'omuntu tosobola kumusibawo byampaka. Tosobola musibawo byampaka bw'aba takwagala era abatakwagala akubbira. Ate era tosobola kukozesa nsimbi wadde ekintu kyonna okufuga omuntu, kubanga ebintu by'okwagala ebiseera ebisinga gubeera mutima. N'olw'ensonga eyo afunyemu ekyokuyiga, munnange kansubire oyize. Ate alina ky'oyizeemu era gojja nnyiga nga golaba firimu ekunyiiza, wabula esomesa. N'ekyokubiri, obuyinza bukozese bulungi. Firimu egezaako tulaga nti obuyinza oteekeddwa bukozesa bulungi ddani okubeera ng'olowooza. Olw'okuba oli mu buyinza munawe onoofuga buli omu akole ky'oyagala. Abankumira takumira ssente bwetyo weegenze. Mweraba.